الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحبة، فحياكم الله وبياكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم يبزأ الله سبحانه وتعالى إبان قال ينا كيب بياتو قبيل ظاهرة وباطنة مبيل أبواكو يبتل أبواكو جزاكوك سواء الله تبارك وتعالى إبان قال ينا السيبين قلاه نمرين بكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sirema kwekubiriza nammwe abalungi okubeera nga tutya owekitiibwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na'am, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. فما زال الحديث موصولا ومستمرا تشاغند ماسو بعونه تبارك وتعالى n'omulamwa gwaffe n'olubimbi lwaffe olw'okutunuulira n'okunnyonnyoka n'okutegeera muzimu kwezo ahadith ezajja nga bulimba nga ziddizibwa ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, nga zisomesebwa abamu ku baddu mu mbeera ey'okulowoozesa abantu nti oba oliawo nabyo oba nazo zimu ku ebyo ebigambo ebyabeeranga byogerebwa owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa maa haadha, awamu n'okubeera nti si bigambo biva ku mbaka Muhammadin afdalu ssalati wa atammu taslim, bal era tebiri mu ebyo ebituufu ebimanyikiddwa okubeera nti oba byawulirwako kubamu kwabo abaatuula ne basoma ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nekitegeeza ki? Kwe kubeera nti gwe yenna nga tonnabeerako kyoyogera naddala ng'oyina gy'okizza nti imma kigambo kya wakitiibwa Allah tabaraka wa taala oba kigambo ekiva ku mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, oba oteekedde okubeera nga weegendereza. Anti yagamba mbaka sallallahu alayhi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan, innagwe katanda nannimbisa nanjogeza bye saayogera kagenderere, فليتبوأ مقعده من النار. aba amaze okweteerawo akatebe, aba amaze okwefunira, aba abuukinze ogufo mu kyoto ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. wal'iyadhu billah. idhan ihdhar kulla alhadhar, weewale nesse kwewala okubeera mu abo abagwa mu kanyomero kano mu mbeera ey'okulimbisa omubaka sallallahu alaihi wasallam, ey'okutemerera n'okukasuukirira n'okwogeza omubaka ebyakalebule. barakallahu fik. bilams alqarib, olunaku oluyise, twalabye ekigambo ekisaasaanyizibwa mu mbeera ey'okukubiriza abantu okugondera abakadde, naddala maama, naddala omukadde maama, nga kyekigambo ekiyita ku nnimi z'abamu
ekigamba nti idha matatil singa maama abeera nga afudde nazala malakun minas samaa waliwo malak ekkaawo okuva mu ggulu nga yaqul qad matat alladhi nukrimuka li ajliha afudde oyo gwe tubadde tusinziirako okuwa ekitiibwa nabwe kityo fa'mal li nafsik ke kaseera naawe obeere nga weekolera obeerako byokola kitusobozesa okubeera nga tukuwa ekitiibwa oba tukuvaluwinga wa hakadha hadith wala haraj kigambo ekyo nno laysa bihadithin si hadith okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam bal makdhub kigambo ekyobulimba ekiddizibwa ku mbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga twalabye hadithi ezimu kwezo entuufu yeyokubeera nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yalinnya mimbar nga bwe kimanyikiddwa obanga wojjosanga mu ahadithi endala mu mbaka alayhi salatu wassalam n'agamba raghima anf thumma raghima anf ennyindo y'omuddu erwale kookolo ekutukeko oba ennyindo y'omuddu ekutukeko man adraka abawayhi inda alkibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil janna Allah namuwa ekyengera namuwangaliza bakadde be omu kubo oba bombiriri n'abeera nti omuddo oyo tabafunako jjana wal'iyadhu billah tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera bakadde baffe twalabye hadithi ngeyo yentuufu amma ekigambo ekyakulembedde si kigambo kituufu wal'iyadhu billah wallahu azza wa jal أعلم وهو أعز وأكرم وفي لقائنا اليوم ملسسين كانوا لفي والواليرو نسير تجينا كتامبولا غيرات ويونغيرا يماسو بإذنه تبارك وتعالى نوكو نيوكا نوكو تنوليرا muzimu kwezo ahadithi era nga zikasuukirirwa n'okutemerera ombaka waffe sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga ziddizibwa ku ye awamu n'okubeera nti tabyogerangako mbaka afdalu salati wa atammu taslim yeriwa hadithi yaffe ey'olwaleero mu lusisinkano lwaffe olwaleero ye hadithi esomesebwa era abamu ku baganda baffe nga emu ku ezo ze beesembesa n'okwekesa abadde obutoogera ku bafu egamba etya nti udhkuru mahasina mautakum اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم مبيرنتي موغera birungi kubafu bammwe mogere birungi byokka kubafu bammwe tekabatanda nembeera nti mubogerako ebikyamu wakufu an masawihim ebifu oba ebitali birungi mubeerenga mubireka oba mubyerekereza ojasanga nga ekigambo ekyo oba ebigambo ebiri mu layini eno ebifaanaganako ebiti byogerebwa nnyo nnyini ddala naddala bannabbidaa naddala abantu abawangaddewo wama urifu ne batamanyibwako okujjako okubeera nti bazuula mu ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wama urifu illa bilbida'i wal ahwa nga bamanyikiddwako si kirala okujjako okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'okuleeta amawano wa hakadha hadith wala haraj era Allah azza wa jal n'atuuka okubajjulula ne basisinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga bamusisinkanidde ku mbeera ezifaanaganako bwe zityo ne babeera nti mwana wattu mu kwerwanako n'okulwanirira banywanyiibwa abamanyikiddwako embeera bwe zityo ez'enyinyalwa ez'okubeera nti bashawasha n'okubeera nti babuza baleeta takhabbut fi unas mu baddu b'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga baleeta amawano n'obulimba ebifaanaganako weebityo Allah n'abajjulira ku mbeera eyo okubalwanirira nga babalwanirira nakusomera abantu ahadith
enfu ezifaanaganako ng'eno nti udhkuru mahasina mautakum mubeere nti abantu bammwe abafudde muboogerako birungi wakuffu an masawihim temuboogerako bibi kigambo nno kino kifu si kituufu kuva ku mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam newankubadde nti era kisobola okubeera nti abafudde boogerebwako ebitali birungi bighayri haqqin nga si mu nsonga ntuufu amakulu ne boogerebwako ebitali birungi mu bulyazaamaanya ekyo nno nakyo ate era obusiraamu tebukikkiriza ng'era hadithi entuufu eva ku maama waffe Aisha kubanga obusiraamu newankubadde tulina kye twagala okuyisaawo ate tebutukkiriza tebutuwa bbeetu kubeera nti twesembesa ebikyamu olw'okuba tulina kye twagala okulwanirira tuteekeddwa kubeera nti tukwata amakubo ago gennyini agajja mu shari'a agajja mu ddiini yaffe ekibi tukijjisaawo kirungi wabula tetukijjisaawo kikyamu abadan eyo tebeerangako mbeera era teribeerangako kkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala liyatukkiriza oba okubeera nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalirekera umma tayyib abafu omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayagala okwewaza abakkiriza abaddu abalungi mu hadithi eva ku maama waffe Aisha ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa rudah as-siddiqa binti as-siddiq yagamba ng'atunyumiza ebigambo byawulira okuva ku mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam والحديث عند البخاري في صحيحه حديث في صحيح البخاري ومبكى صلى الله عليه وسلم يقام لا تسبوا الأموات لا تسبوا الأموات تمجزا تكبتاندا نموفو ما بفو تكبتاندا نمبير موابو أبفو ما أبفو فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا لو أنسونغانتي نعم بابيرا بولكدي إريبيو بيبا كولمبزا أوبا بيبا كوليرا نغباتشا لمبولم بابيرا بولكدي okubeera nti naam boolekera n'okusassulibwa eri ebyo bye baakola nga bakyali mu bulamu bwe bibeera nga birungi fabiha wa ni'ma falyahmadillah oyo ajja kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala bwe bibeera nga si birungi fala yalumanna illa nafsa teriyo gwagenda kunenya okujjako omwoyo gwe eyo hadithi entuufu amma ekigambe kyetusooso laba nti udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim ekyo si kigambo kuva ku mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam era tekiriiko bujulizi bwonna bukiyimirizaawo wabula kigambo kifu bulimba ekigambo ekituufu oba ebigambo ebituufu ebiva ku mbaka sallallahu alayhi wasallam mu layini eno kwe kubeera nti omubaka alayhi salatu wassalam yagamba la tasubbu al amwata tekabatanda ne muvuma abafu fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu wansonga nti boolekedde eri ebyo bye baakulembeza walhadithu inda al-Bukhari barakallahu fikum famadha nastafidu min hadha al-hadith hadith eno kikyojjamu ekisookera ddala gwampuliriza gobeera barakallahu fikum wajazakum allahu khayran abo bonna Allah tabaraka wa ta'ala babajjuludde muslimuhum wa kafiruhum wa munafiquhum babeere basiraamu abakkiriza babeere bakaafu babeere abannanfuus la shak tewaliwo kubuusabuusa nti babeera boolekedde eri Allah tabaraka wa ta'ala babeera boolekedde eri Allah subhanahu wa ta'ala thaniyan ekyokubiri abafiiridde mu mbeera bwetyo babeere bakkiriza babeere bakaafu فماذا يحتمل من هذا الحديث ekijjululwa mu hadith eno
jetulabye ya mama waffe Aisha gyatunyumiza okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam bonna abakkiriza abafudde nga bakkiriza Allah tabaraka wa taala bafiiridde ku nzikiriza nabo abafudde nga beedibaga bakafuwalira Allah ne bafa ne basisinkana Allah nga balina ebyokola bashiriku nabo abannafuusi mu nzikiriza yaabwe tetulinaawo kanyomero konna katukkiriza kubeera nga tubavuma kubanga newankubadde tulina okukakasa abafiiridde ku bushiriku abafudde nga balina ensaasi balina ebigali ng'enzikiriza baagitundamu ebyomuwendo omutono ebifaanaganako ow'ebityo ne beedibaga newankubadde tulina obukakafu n'obujulizi obutulaga nti bamuliro era tetuyinaawo kitukkiriza kubeera nti tubavuma naam ekyokusatu barakallahu fiikum tukimanye era kyetujja mu hadithi eno kyetujjamu era nga kyakuyiga kwe kubeera nti mwana wattu ombaka alayhi salatu wassalam yatulaga nti antum shuhadaa'u llahi fil ard antum shuhadaa'u llahi fil ard mwe bajulizi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu nsi amakulu ebyogerebwa ababeera baliwo mu kiseera ekyo k'oyo Allah tabaraka wa taala gwabeera ajjuludde mwana wattu bisobolera ddala okubeera nti bujulizi Allah subhanahu wa taala bw'ayinza okusinziirako omuddo oyo okumusaasira oba Allah tabaraka wa taala okubeera nga amuddiramu walaksu bilaks oba okubeera nti Allah subhanahu wa taala abeera nti amusalirawo okubeera nti agenda kubeera mu bibonerezo wannaaru yu'raduuna alayha oba annaaru yu'raduuna alayha ghuduwan wa ashiya okubeera nti ekiro n'emisana abeera mu bibonerezo awo mu kaburi ne ku yawma alqiyama wal'iyadu billah lakin bilmunasaba kino era tekitegeeza nti abantu okuwa kwabwe obujulizi n'obutabuwa kyekyenkomereddera babuwadde tebabuwadde Allahu azza wa jal a'lamu bihali ibadi Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okumanya embeera z'abaddu newankubadde abaddu basobola okuwa obujulizi obuyinza okubeera nga naam bwakuwuddiisa nakuwumpanya nakuwampanya nakubuzaabuza Allah subhanahu wa ta'ala abeera amanyi omuddu we Allah azza wa jal yasinga okumanya omuddu we mu ebyo ebyeyolefu ad-dawahir ebyeyoleka ku ye wassara'il n'ebyo ebyekusifu ku ye kati ekyo tuleme kubeera nti tukibeesingako oyogedde toyogedde Allah amanyi omuddu kiwulidde Allah aba amanyi omuddu ne wabeera nga ali azaamanyiziddwa abantu nga bamwogerako ebitali birungi Allah subhanahu wa ta'ala era amanyi ddala ekituufu ku muddu we kati okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahkam wa a'dal Allah yasinga okulamula ahkamul hakimin ate nga a'dal Allah azza wa jal yasinga okubeera nti mwenkanya mu kulamula kwe Allah tabaraka wa ta'ala ekyo nakyo ogwanidde okubeera nga okitegeera akhi alkarim barakallahu fiikum famithlu hadha alhadith mu hadith eno jetulabye oba jetulaba olwaleero kwe kubeera nti ombaka sallallahu alaihi wasallam kwe kubeera nti akinyweza n'okulaga n'okuziiza abadde okubeera nti bavuma okuvuma ekyo kyo ala al-itlaq tekyolekezebwa bafu bakaafu si bakaafu mu mbeera yonna tewaliiwo mbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam we yabeera nga akikkiriza ne wasigalawo embeera ey'okubeera nti naam abafu basobola okubeera nti babeerako bye boogerebwako okwanukula nti naam abafu basobola okubeerako ebiboogerebwako bisobolera ddala okubeera nga birungi
bisobolera okubeera nga ddala mwana wattu si birungi, bisobolera ddala okubeera nti naam si birungi, kubanga mu hadithi eyo era yennyini ya mama ffe Aisha kwe kubeera nti erimu tafsil, okubeera nti tusobola okubeera nti tugigaziwamukko kibeerenga nakyo kitegeerekeka n'okuttaanyiza ddala obulungi n'okugjawo obuguwaguwa abantu bwe bayinza okubeera nga beerippako. Barakallahu fikum, nga bwe tukkiriziganyiza nti kyekyo okuvuma abafumbaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabeera nga naam ekyo kyo akiziyiza mu mbeera yonna ku bakaafu n'abatali. Amma okwogerebwa kw'abo ababeera bafudde ekyo kyo kisobola okubeerawo, basobola okubeera nti boogerebwako mimma urifa anhu oba mimma urifa anha, kwebyo ebibeera bimanyikiddwa kubo abafu, oba omuntu asobola okubeera nti ayogerebwako olwekyo ekibeera kimumanyikiddwako. Man urifa bishar, singa abeera nti amanyikiddwako bubi, amanyikiddwako bushiriku, amanyikiddwako kutigomya baddu ba wakitibwa Allah buli azaamanya, amanyikiddwako kubuza baddu ba wakitibwa Allah tabarak wa taala kuleeta mawano mu ddiini, okiwulidde naafanga zindiqa, amanyikiddwako azzandaqa, ekyo kyajja okubeera nti ayogerebwako, kubanga wala taziru waziratun wizra ukhra, tewali wagenda kwetikka ekujjako wa an laysa lil insani illa ma sa'a, kyeweekolera okiwulidde kyolina okubeera nti kyokungula, okiwulidde kyosiga kyokungula, kyosiga wal jazaa'u min jinsi al amal, kyosiga kyokungula. Bw'obeera nti wasiga ku lwazi tolina woosuubira kubeera nti ojja kukungula, kubanga bye wasiga tebirina we biyinza kubeera nga bimeruka. Bw'oba okuwangaala kukoowangadde omanyikiddwako kubeera nti oleeta mawano mu ddiini ya wakitiibwa Allah tabarak wa taala, obuza abaddu bo owekitiibwa Allah tabarak wa taala, ngaabo amanyikiddwa mu ddiini owekitiibwa Allah ba Hasan al-Banna, ba Sayyid Qutb, ba ibn okiwulidde ibn Arabi, ba Zanadiqa, owulidde n'abaala ababuze ba ahlu ddalaala bamanyikiddwako obubuze n'okubuza abaddu mu ddiini owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abalala hadith wala haraj. Ekyo kibabeera bajja okubeera nti bakoogerako, kubanga okuwangaalako naam owangadde bootyo, era walaysa hadha min alghiba, ekyo tekiyitibwa kubeera nti kugeya, kubanga gwe kennyini anta sabab, gwe nsonga okubeera nti yani wafaanagana bootyo, era nga olw'okubeera nti zembeera ze wawangaaliramu ebyo abantu bye babeera nga bakumanyirako, bakumanyira ku mbeera eyo, bakumanyira ku mbeera ya koonoona, bakumanyira ku mbeera ya kwedibaga, bakumanyira ku mbeera ya kubeera nti naam oleeta amawano, oleeta obuzuuzi, okoowola abantu eri obubuze n'obukyamu n'obulimba, nabwe kityo ekyo naawe Allah tabaraka wa taala kyaba alina okukusasula. inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. ومن عرف بالخير جعلني الله وإياكم من هؤلاء، ينام نيكبواكو bulungi ng'okuwangaala kwabadde alongoose eri Allah tabaraka wa taala haqiqatan naddala mu mbeera entuufu, si mu mbeera ya kusiimisa abantu na kubawuddisa bw'abeera ng'afudde. Era ekyo kye bajja omwogerako abadde alongoose eri Allah, abadde afaayo ku ddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, abadde awaayo abeeramu abo abakontributinga ku ddalaasa okubeera nga eyimirirawo wa hakada. Ekyo kye babeera bagenda okwogera ku akhil karim, kubanga omanyikiddwako obukkiriza, omanyikiddwako okulongoosa. Mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abalongoosa, era tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo wakati mu kujjulukuka n'okubeera nti tuvudde mu bulamu buno nga embeera ezitugoberera nungi, nga tewagenda kusigalawo mbeera nkyamu, zisigala nga zitugoberera
oluvanyuma lw'okwawukana okuva mu bulamu buno obw'edduniya. innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم.